Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbabulire ku ddagala lino ligenda kuba libayambako naddala ggwe alina akasu akatali kalungi akava wansi mu bukyala bwo. Eddagala lino waliwo yalinsabye okubeera nga ndimuwa alina ekizibu kino, njagadde ndibateereyo nammwe musobole okulifuna olw'ensonga nti ddungi nnyo. Bw'oba ovaamu akasu akatali kalungi akakempolampola akakatontono ako, osobola okubeerawo nga tolina bulwadde bwonna obutera obbasumbuwa wansi, nga tolina kandida, tolina kabootongo, tolina bulwadde bwonna, naye ng'olina akasu ako akava wansi mu bukyala bwo nga weegasse n'omwami wo. Akasu ako akatontono obeera osobola okukagobayo ng'okozesa eddagala lino. Okusookera ddala, obukyala obwo bulina akawoowo akatali kabi, ako kaabwo, naye mulimu akasu akajja akatontono ako, beera ng'okalwanyisa. Osobola okukozesa ku lino ddagala lya kweyoteza, beera ng'ofuna essefuliya, tutandike n'eddagala. Funa nabbugira muteeke mu ssefuliya omwo, ofune rosemary, funa ka rosemary ako nako kateeke mu ssefuliya. Ofune galiki, funa galiki naye funa galiki ng'awerako, naye muteeke mu ssefuliya omwo, musekule buteeke mu ssefuliya. Ofune enniimu eno okusinga twagalako bikuta, naye gisaleesale, funa enniimu nga 2 zisaleesale ziteeke mu ssefuliya omwo mw'otadde eddagala eryo. Ofune omujaaja, funa omujaaja nga guwerako. Omujaaja ogwo mulungi nnyo, gulwanyisa akasu ako akabi akabeera mu bukyala. Funa omujaaja nga guwerako, nawo guteeke mu ssefuliya omwo. Ofune ekibwankulata, funa ekibwankulata, ekyo nakyo kirungi nnyo, nakyo kigatte kwera eddagala ly'otadde mu ssefuliya. Ofune sseresere, ono mukuuleyo yenna, teekamu emirandira n'obukoola n'obutititi, sere naye muteeke mu sere. Ono mulungi nnyo, ajja kukuyamba kutubwabwabwa otunaaba wansi eyo. Ofune ne cloves, funa ne bucloves nabwo, beera nga sooka obusekulekule n'oluvannyuma buyiwe mu ssefuliya omwo. Kisinziira, funa gw'osobodde okufuna. Eddagala eryo liteeke lyonna mu ssefuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto, tokosa litokose, teekamu amazzi nga gawerako, litokose, n'oluvannyuma liyiwe mu baketi, lirinde ligwemu omukka ogwo ogw'amaanyi gukendeere. We gukendeera, gyamu empale, gyamu engoye ez'owansi n'akawale kajjeemu, tuula ku ddagala eryo ly'otadde mu baketi. Tuula ku baketi eyo, eddagala lino libeere nga likuyingira wansi mu bukyala bwo, omukka guno gubeere nga gukuyingira mu bukyala bwo. Bw'onaakikola kigenda kukuyamba okugoba akasu akabi akali mu bukyala bwo, ligenda kulongoosa obukyala bwo bulungi nnyo. Weeyoteze, kigenda kuba kikuyambako. Olunaku weeyoteze emirundi 2, osobola okweyoteza ku makya n'ekawungeezi, toddamu lekeraawo. Kati n'enkeera ddamu weeyoteze emirundi 2, lekeraawo toddamu, kijja kuba kiwedde bulungi nnyo. Eddagala lino ery'okweyoteza ate si kirungi kulyeyoteza nnyo, ogambe nti kankikole buli kaseera, buli kanaku, si kirungi. Kyetaaga omanye nti mu mwaka nkikozeemu emirundi 2. Bw'otyo bw'oba okola, bw'oba ogenda okukozesa eddagala ery'okweyoteza wansi mu bukyala bwo, naye nga ddungi nnyo, lijja kukuyamba, lijja kukujjanjaba, ligenda kugoba akasu akabi mu bukyala bwo. Beera ng'olikozesa. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.